Kugamba otyo nsenso kulaba. Nange nsenso kusanga. Mwebale kwekumira ku TV yaffe nganza abalayi baffe nze Chris Evans Kaweesi nyingiddewo. Wandeka ngaona sulayo ndeka got another lover manya nako wanze siridda. Yo. Kakati sebo olwabaddawo nga tubadde emikolo. Nange nga bwe wagirabye kadi eyo nange bwe nagirabye. Abadde ku mutimbagano naye Mary Bata yavudde mu famire y'aba Mary Bata. So gwe nandyagadde mu munoonye ababuulire kiki yabaddeko okitegeera kubanze abadde mukwano gwange ebbanga ddene simanyi lwaki ku luno ndowooza yagadde omukwano gwaffe ndowooza byemukoledde bingi biki byomukoledde yayagadde ndowooza omukwano gwaffe agusitula aguteeke ku leve endala oba oli awo tutuukeko nembazadde kyogamba gwe wabadde tokimanyiiko kino nadde sikimanyi kyogamba bakontaktinga badde okubanga ogenda bamugole w'omuntu nga tokimanyiiko anti kyeŋŋamba nange nti kyovula ndi mu kwewuunya okitegeera naye ate bwe kiba nga kibaddewo bwe kityo nkyebaliza Katonda kubanga Mary Bata Kiwala kirungi era nga bw'okiraba kiina baby face kiina amaaso amalungi okitegeera kwegamba mwana mulungi simuyinaako nnyo tabbu kyoba omanya ate nze ku linnya lyange nkyato ndi ku leve eyisaawo ennyimba mbunkola obubadi nze oluyimba ne bwe lulibanga lwakubaawo gwe kyomanya Mary Bata ayimba bulungi tasobola kunsaba kolabo n'engimumma kitegeera naye tetusobola kukola ebyo mu lwaluyimba no tulaba ebbanga Chris Evans lyoyimbidde ekikukoza bustanti kyeki ante eyo level twagivaako ebyo twabirekera abaana abato abajja naye kyenjagala nze okwebaza Katonda kwe kuba nti no Mary Bata asobodde okubeeraawo nandowoozaako naye nga nze saagala kuvaayo kwogera ku nsonga za mukwano gwaffe olw'ensonga ye nga ye yalina okujja abakakase kuba nze nnyinza ovaayo nenjogera nti oba waliwo ekigenda mu maaso ate ye naavaayo n'abineutralize nga naga si bituufu oba olaba is this the only way olaba nti okomyewo mu bantu oludde mu bantu mwetuli ate ani atamanyi Mary Bata ani atamanyi Chris Evans nedda baaba just gwe kyoba omanya ekiriwo nti kadi nange nga bw'ogirabye nange bwe nagirabye ku mutimbagano sina kyenkimanyiiko wabula kyenkugamba nti sisobola kubanga mpeereddwa omukisa okuwasa Mary Bata neŋŋaana kubanga opportunity eba nnene nnyo nga bw'okiraba Kiwala kyamaanyi si kumwegomba naye wekiba nga kibaddewo era ŋŋenda n'ekyo kubanga kyoba omanya kyakabi ekyana tulaba olwanyaganye nnyo n'ebintu by'omumwana bino Jamira Kalungi Shakati wava era ne muteekawo embeera y'okubeera nga okushinga oluyimba nobanga kyanjawulo ki ekirimu ku Mary Bata Mary Bata kyalina alina empisa nti Mary Bata yeye muntu tasobola yadde n'okumbuuza ng'ayimiridde nti olundaba bw'ati afukamirirawo kitegeera ampita na Uncle Chris tasobola kumpita na linnya lyange nti Chris Evans kwegamba ekyo ekintu tekisangika ku muyimbi okitegeera so empisa ze mwala wanjawulo kyovula ne bwe kirituuka nti maaso eyo bali bansabye okukolabo sisobola kugimumma kitegeera Kiwala mba nina okukiyambako kaliya yakyo esobola okweyongera Jamira yagenda bweru yafumbirwa omusajja n'amutwala mu America ovuichi ekyo kirungi nnyo kubanga embeera Jamira mwe yali tiyali alemereddwa okuneerabira kitegeera kati bwe yafuna omukisa okugenda ebweru then kitegeeza nti ensi yebe emwawudde tuba twawukanye mu distance aba asobola okuconcentratinga ku bufumbo bwe kuba amazima gali nti yali akyanjagala ng'ate olwedda nninaanye nga talina bwakirola ne kati waba yagenda ebweru omukisa guba gwamukwata kusobola okuba nti asobola okunnyonnyola omutima gwe aneerabire tutunulira mu ngendo z'omukwano abantu bwezobeera nabo right now obamba like okwataganye ne Mary Bata olaba Mary Bata anakolera ebintu by'obadde oyagala Mary Bata mukwano gwange just tewali nnyo kyamaanyi neyo kadi yazze buzi yayinza obbanga aneegwanyiza kubanga nze sinza kumanya kadi yavudde ku kikuba bw'aba taneegwanyiza ate gundi yazze eti so maybe akyagala nga kimulimbwongo naye ng'omuntu anti nange kye neebaliza Katonda nti Kiwala kirungi kitegeera
Kiwala kirungi yandibadde afuna omuntu omulala owa kirasi eyawagguluko ku nze naye bw'aba alonze nze alhamdulillah tugende n'ekyo. Si mukazi mukulu kuggwe. Nze namubuuza kuba babyogedde nnyo wano ku social media ne boogera nti Mary Bata mukulu ne mukubira ne mugamba Mary Bata ekituufu olina emyaka emeka nanga nti 24 ne mugamba nti waayi 20 emeka yangambye 24 ne nga waayi engeri gyandi nti sinze muzaala era ne mugamba Mary Bata kangende n'egyo oyagala kufuuka musajja mivulo ono gwe tumanyi guli yake nyini yeyangambye kati nze muzaala kuba nange nalabye kifuuse point of contention ne ngamba no kankubire Mary Bata yennyini mubuuzi bw'omukubidde n'ogamba nawakwese nina emyaka 24 babaga nti ndi mukulu bampayiriza konze oke tugende n'ekyo basinze muzaala. Kati musuubira bino bitusuubira eddi emikolo kuba munnaye kitegeeza nawe njagala onoonye Mary Bata kuba yeyataddeeyo kaadi nze siina kye mmanyi ku mikolo egyo. Njagala ye Mary Bata bw'avaayo n'akonfaminga nti alina interest mu kunfumbirwa then nze nja kuvaayo kuba saagala kuswala nga nze mmaze okuyiwawo omubiri ate yaaveeyo agaye nti Chris simumanyi. Like, do you have feelings for her? Nze ky'oba omanya waagambira mbu nno ekintu kitambule nze nsimbulira okuba okiraba Kiwala kirina amaaso malungi kirina baby face ate kiri presentable nti bwe kijjayo bwoti nga kyambadde gomesi baga musajja aleese omukazi kitegeera. Abantu ogenda kubaddawa kuba Chris tulaba nti bino ebintu by'omu industry bizibu mu kifo ky'okukola music byabimuzzeemu muzzemu kutankana bwe muti nedda tewali kyetuzzeemu kaadi yafulumye Mary Bata ayinza obba yagitadde oba nga si yeye so kibadde kitukakatako okujja clearinga air embeera eriwo tewali nnyo kyamaanyi bw'aba tuli waliwo katemba agenda mu maaso no actually tuli mugezako kujjawo katemba bw'abaawo in case kitegeera. Kuba tubadde tulina okukiryalinga kuba kaadi ebadde etambula nga tulina okunyonyola abantu ekiriwo Mary Bata gwe muba munoonya ababuulire kubanga yalabika nga abimanyiiko n'amanya g'abazadde kwegali naye kennyini kwali kati nze ndi awo subject eri awo gye bali mu kuteesaako obuteesa kati nze naye nina okujja nkiryalinga embeera kale baaba.